Yonga tubitadde ku bbali LIIGI Y'EGGWANGA ey'okuntiko ya Uganda Premier League Eddamu ku lwokutaano lwa Ssabbiiti eno nga Vipers abalina ekikopo kino baggulawo ne Solitiro Bright Stars era ekisaawe kyabwe kiri kawerete. Simon Sekancha nga mukungu wa Vipers agamba okukomawo kwa LIIGI ya kuno kwa kubayamba okweteekera empaka za CAF Champions League nga bazanya tipi Mazembe ya Congo ngenda ku z'omwezi 8. Twagala kwediza league, twagala kukola double, twamisinga double nala last time, naye this time sure nti tuguze wisely and selectively naye nga tuli very set. League etandika Friday, tickets already ziri ku sell, outlets zaffe zino tulina outlets lyo tuzibabuulira ku social media platforms zaffe ne mu mawulire naye nga tickets twezitwa tukoze enteekateeka mu kuyingira bulungi, twagala kusindikagana byajatandika sawa 10 Katonda atuwa obudde obulungi zaabika emipiira obutimba bujja kunywa mujja kulaba. Aba Plascon nga byamu kubateeka mu Vipers ensimbi bakyaddeko ku kisaawe kya Vipers bwe batyo ne beeyama okwongera okuteeka ensimbi mu byemizannyo bya Uganda nga kabonero ak'okuddiza ku bantu. Kaakati munnabyamizannyo ate gwe akalulu kano kakwatako ekikwata ku Plascon kiba kikwata ku buli munnabyamizannyo kubanga mukimanyi ffe kampani esoosowaza ebyemizannyo ennyo kubanga mutuulira mu mupiira, mutuulira mu rugby, mutuulira mu netball, mutuulira mu bintu bingi nnyo byonna ebikwata ku sports ate nga tukyagenda mu maaso okudduukirira ebyemizannyo. So gwe manya bumanya buli lw'okwata omukebe gwa Plascon ensimbi zowaddeyo ezimu zigenda mu kulaakulanya byamizannyo. Abel Chitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyo.